Omunene atuuse mu kizimbe manye enziga yiyo gyegiddemu y'amaanyi. Nenga ndi wanene wanaenze kimukozo simanyi nakumanya nenga bane bodyguard wadde olidda wa jangu na bodyguard kiki tomanyi mirimu gyo linda foto kuba nnyo nenga ekituufu guys mwana amaze okutuuka wagenda okusula tasuze mu bed space azize abantu batabo nnyo so Brisher walaga hotel abantu abamuyinza kirabange ekitono ne kati saa zino tuli mu birooto by'abaana abamu kati nze mukama oba akigizenga nagenanga munyonyi nga ngenze okukuba ekiyumba ate nakyete kati nga nzize just kubalabako bwe nali nkubira ekyeyo kubasanyusa kitegeeso kintu ekyo kyamaanyi nnyo abakatiko kaffe nga bwe tubadde mu kintu kino ne tukitambuza mwebale nnyo mwebalire ddala ne basponsors baffe abatuwadde ku ssente. God bless you. Mutima mubi nange nsaamuyina. Elanga temukoma okwo ngenda kwongera basanyusa David kifuano kya ddala bulijjo manyi gundi afu naye nenga tugenda kubeera massive olunaku olwa Friday twegweko guys projects bar mukimanyisa twa okuyingira sente meka Twala 10 VIP ordinary 50. kati omu bwawulira emitwalo 10 agamba wowe sana tirinye nenga Brisher tumwaniriza like musanyu nganze I personally enkyambadde na flight naye nsazeewo nsudire ddala ku kisaawe ngenda UK nenja sola ku kisaawe because of Brisher tulina omulaga ntumwagala because abantu abasinga balowooza TikTok tubeerako you know Just first time. we did do business. She's here to make money. She's here to make money, right? Yeah, of course. Yeah. Brisher nonye majja abali e Kampala ba TikTokers temugwamu maanyi musigale ku content landlord anyway Sharifu bannange weddeko ne bamweyala mulalinya kunyonyi mujje Dubai. banaye bafanzi bange mwena gye muli mbaagala nnyo mwe abantuusiza wano bannange mwe abantuusiza wano goma zibadde bagibidde entebe naye maze nenwana bye bindwisiza yamadde nkyalwanira goma maze nenjifuna so mulinde muliro gokka bannange mujje mubeerewo ate ng'enkeera nga tuvuddewo tugenda ku marina so tuyine mubeerewo ate ng'enkeera nga tuvuddewo tugenda ku marina so tuyine ogenda beerawo No, bakambe imotoka tubaji parking aho imotoka like
sigenda kuvuga emotoka ngenda kuvuga danyo ya soko zejenda kusa yesterday boss wange zino sente zibuze ya ngena kudira sente za kubuze wanga kuba boss wange wanga bulongo okula kukole kiwabba zijeko zitekenezi nazo sigambye ozogerera oba ozagala ngamba zitwale zijeko nchongere bivere bijja nebireetu bijja biwuzuma wajjana watolina kyoyina bikuyisiza bulungi oli mwane n'ompisaamu amaaso nyumba esotekasete mukatekatekawano omutagala kukola nase bosi wange osobe abakozi abalagenda nasooka tegalakuneramukamu edda ng'amazzi naye bwe batonywa ku mwenge ng'abagagga bannoo bagamagala ntamira onzibiri ne bosi wange sente wazijjawa naye tobanga sikaka ne bakwata kuba oli mwana muto naye ndabo balagala sente olina amamotoka onoonetera ebizibu nga si papa nawe ne bakwata bosi kuba bali sente tusange kankubuye ekyama kimu nze neongenda okwonokwatina emyaka gyongo oli mu nju yange ng'ogenda kukutta ebigere just join nkokalawula engalo bibadde bigere oba ngalo zonkwasiza my fingers bale nkugamba just join one expert genda kugugwayo mu simu yo tekamu one expert bakuba bagagga banno ya manager mugambe yo chips genda givuga ngenda vuga no kade mugamba soko mujjako oyo one expert mbadde nkawulira buli wamu abantu bagagga wali kumyake nawe towakolinga one expert from okoteka mu Brisher Kash na little small letters that it is first ogenda kuoteka ku number yo okuregister na kwa bwere ogenda kuwa funa 300% bonus zinozifunye mu nakolo zana nyira kama pesa ninakola funa ina simu ojoininge ogenda kuwangula owangula ku sente zo for simu empya nsikumye ko unyato oli muntu yango okola amayi wachi gula kesimu wazina akula gula simu ojoininge one expert nyagala nge Mary Bata yanga me atugula milioni 3 yani Mary Bata bata oya baba sajja yakufira kusajja Rosette nale bozwa osekereza mabonyo n'enjaga ogera nosekereza kumaezi ezimala bosi bajafuna simu lemela kwa no matter what them lemela kompoma simanyi nawo Yeah man, this your girl Brisher Kash, the Gonza, the only proud Kadama. Do one esanyoli nzita. Emanyi wache sanyoli nzita. Twawanguda awards bili omulundi gumu Yo Get TikTok Awards 2022. Twaje awards bili omulundi gumu. Best female TikTok and best content creator. Omancha kitegeza. Nenge sanyu terigenda kunzitira Uganda. Era ekiriwo abantu be Dubai ndi mukuwa lyange basalako. Abantu be Dubai nzija enaku z'omwezi nga 9 mu gw'omwenda kigenda kubeera fire tugenda kubeera oku Legends Bar kumpi ne Chelsea Hotel esatua banage muje tunyumire fena ngene ba performances zisinga kuba namwe mumberedde wonyo mwana wagala ku Brisher Murasta wagala ku Brisher wagomasi wagala ku Brisher sile yeah man muje tunyumire fena banage okuyingira zigenda kubeera Dirham like gold is gonna kuwela dirham 100, then silver is gonna kuwela dirham 1, it's gonna be a dirham 50. Gold dirham 100, silver dirham 50. Banage mjetu nyomire fena. Ngenda bawe chisinga, awards zagenda kubanga azigaba ngenda belali kazinda longa netala, abagala obufana ngenda kuba wendi busofi, oli muyimbi bagala challenge ngenda kuba wendi kukasitosa sula no yingira mulo. Then techigenda nakugwelao. Tugenda wetumale ennaku z'omwezi nga 10 enkeera era mu gw'omwenda tugenda kubeera ne yash party tugenda kubeera e marina ku boat cruise kale wulira yali awogera mu bidi bagenda ku boat kadama ndabye ennaku naye nga bambi muje tugenda tunyumire fena tulina boat cruise ennaku z'omwezi nga 10 era nga okulinya kuli ate eryo tugenda kubeera ne silver dirham zigenda kubeera 150 gold zigenda kubeera dirham 200 ya mje tugenda tunyumire fena tugenda kuba tu boarding sawa 11
ezoregulo tutuuka eri 12 then eryato tulina limalako essaawa 4 nga tujoga bujozi nawulidde aviator ajja kuba amazima gali nti nkooyo okuddiba oba ngenda mwetega simu oyo okitegeera ngenda kujja ne box ya Chris Evans. I think yagenda okujjayo amafiga gange njambale aviator abenga ndahouse nyama imujja tubeerayo babikwano waliwo ayinza okubeera onagamba yagala booking nga bukyali osobola booking nga bukyali by the way osobola bookingira kwene number +971 5826 51469 naye nga mujiwulidde namba yeyo booking nga bukyali oleme kusubwa yatugenda kubeera ne DJ Shakulu nga agitogamu kanange walinze bikwatamu yo nenga Lady D ne Isma Kizimba tumideko Dubai fire.